Bonna Baseke Made in Radio Simba. Bonna Baseke Made in Radio Simba. Welcome to Southern 11 class. Bye bye 2010. Good. Before the year grows old, we study about infectious diseases. About what? Infectious diseases. Akagambo kakwagaza oluzungu. Repeat it. Infectious. 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 Kitegeeza ekintu ekisobola okukwata singa omulala aba akirina. Okay? Yes. Good. Okugeza waliwo endwadde omuntu z'ayinza okufuna okuva ku munne, kwegamba nti omuntu bw'aba agirina asobola okugisiiga omulala. Okay? Yes. Kiras, Yes. can you give any example of infectious disease? Me. Yes, Fatina Bosa. Master, kazi ogambye ekyokulabirako kya infectious disease. Yes, infectious disease. Omuntu gy'ayinza okusiiga munne. Yes. Nze yange sigimanyi linnya Kubanga kyate. ate oba naawe tewagimbuulira linnya. Nja kwegoba mu ssomero lino. Bonna Baseke Made in Radio Simba.